kalulu mwete nabala ku national cake kati obala bomwana nga bigirwa ne timu eno ngevaga ndedda Eastern First Lutu eno wetugirira asawa zineno heka muli kimazidde kubeera nga hakikwata. His Excellency Robert Kyagulanyi ayongedde okubalaga nti no, he is the president of Uganda and the most loved person mu Uganda. Oyinza okukiwakanya buzza bugirwa kiba mukoze olunaku olwaliro wali eka muli video yonna ngikuleetedde munyagwa biki bye badagala okuyisaawo abatuuze balyoke bamugobe nabyo mbikuleetedde mu maaso ogenda kubanga obirabirako olunaku olwaliro. Eno video nkuleetedde egenda kubeera somehow sensitive naye nkusaba bambi making sure no sharing mu WhatsApp groups zonna buli wamu gwatana bakujimpera ka like mutima mulungi badde nsabo jimpere ka like abenga sutambula katukira bona banjegedde okumanya kweno information naddala aba food soldiers wamu n'abaana baagala enkyukakyuka naye olunaku olwaliro nga bwe nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi akedde mu churches ezimu wali eri side za Eastern Uganda naye nkugamba ki abantu baagala Bobi Wine tuve mu byokusaaga biri bimbadde mulaba ku social media nga abana ba NRM aba bloggers nga bagezako okulaga nti Bobi Wine yakendera amanyi wabula kambagambe kino Bobi Wine amanyi gege yongera mu times 2 jeno bajiro nako rejo babadde waawo ne ka conference kabo kabadde bategese ka meeting ate oloza abatuuze tebaganya okutuukawo. Imagine omuntu yasobodde kubanga ayite nkunganya y'abantu mitwalo ebidi ne wajjako just abantu 13 ate mu bantu 13 bonna babadde ba His Excellency Robert Kyagulanyi babadde bogera ku Bobi Wine bibi abantu ne batandika kubeera nga habe kuboba manga bagamba tino tugende era mpaka we bamaze ne bakakakana ne batandika okwogera ebyo video lwaki mbanje yogerera sokola be Bobi Wine nga bamusabira male nkuleetedde ebyajino bijiro ogaba obesikirana bayendo okwebaza olumana ono masse n'abagenyi bona balese muno omulimu ni president wa Nuutu Katonda ife omulungi oyongere okuba wekabi n'okusingira irala nga batalaga ensi eno mu bifo bye balimu bye babalonderamu. Ikkiriza Yesu Omunazaalesi batambulenga ng'obatakufefa, batambulenga ng'obataaka obukuumi bwo, batambulenga Katonda wange omulungi ng'obaninaninya amadaala kubanga niwe Katonda aninya amadaala. Tubasabira buli kye bakola Katonda wange omulungi okiwa omukisa n'omwana ono n'abwege mu kanisa muno tumusabira obuwanguzi mu byonna byonna byagonza kubanga niwe Katonda alonda ate niwe Katonda akuza abantu. Oyongere okubalikuza obaviirireyo Katonda bakubone. Tubasabira emirembe, tusabasabira ekisa nga batambula mu nsi muno banabo otabalekuliranga era tubisabye n'okukkiriza tonakwongera webakolera n'okulwawo mu liina lya Yesu omwana wa Katonda omulamu. Jeno bigirwa mu mmanyi tulinayo Adepo Francis where is he? Ono is Secretary General. Tulinayo waliwo Charles Omar webuzaaya kano brigadier gwe first lady n'obotasitoke bano abaana bonna mulaba emyaka gyabwe mugiraba. Waliwo agamba nti bano abaana baagala kusala abasonga baffe ku muguwa. Omanye abantu abatali basonga mwe babalabanga batiikinzi ba kalulu abo batiikinga kalulu mwe tebabalaba ku national cake kati obalaba omwana nga bigirwa ne tiimu eno ngevaga ndedda Eastern First Lutu eno ab'omu Eastern tulina okwetegeerera. Bagamba oyo ayogera ki? Ayagala kusala ndiga zaffe kalulu, ayagala kusala ndiga zaffe ku muguwa. Bigirwa tulwane naye. Entale eziri kujja n'omugirwa mbabuulira baagala kumusaanyawo olw'okuba ayagala mwena mufune eddoboozi lyerimu. Mwekikakata kumwe okumuleka bamusaanyeewo oba mumuwerekere abatuuse gy'abatuusa. Njagala kubawulira n'omutuula bakulu. Nze ndi musajja mukulu. Nze bwe mulaba wano temunsaagisa nasomako edduwa gye mwawulire eyakamulali neetawanya gavumenti eno bubi nnyo.
alina omugenzi Muhammad Segiri kambaine kisu eno mugitegeere mu Busiraamu tugamba amanya galondoola neera totuumanga omwana wo erinnya ebbi yona omwana gwenzadde yekurazikulabe neera ennaku zijja kumulaba Bigiru ono erinnya lye Moses abasoma Bayibuli mwanike emikono Moses yakola ki mu Bayibuli okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Haji Abudu omusomi w'edduwa nkola ku nsonga ez'enjawulo emirimu nga gikutataganyeko ebyenfuna byo nga bidobonkanye ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako jangu kusomere ku dduwa okuva nedda edduwa zaabaawo edduwa zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekusibyeko akanyaga nina ekyoto kyensobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku dduwa nga nkuteddeko n'akabaani Allah ajja kukusaasira ajja kukwanukula kuba ku namba yange y'essimu 075 2 44 7 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobolo okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We muba mulonda akabonero kaffe genda kuba umbrella tebagenda teekawo kikonde eba umbrella eba mu kala zaffe 3 red white ne navy blue bwe buli walaba umbrella naye tetugenda koma kutiikinga womala okalonda n'omala omutiikinga bayinza okwekwasa mujjudde mu polling station munda ddako wano ebbali yimirira militale newajja bantu mwemulowooza bo tebaagala nkyukakyuka bagambye emitwalo 5 e Uganda gakolaki nabo baagala ofuna ku miliyoni bajja bakangamu kabiba bakanga ne mudduka nga bamanya gwebeerawo babagoba weetooloole booti ajja gambye vaawo mugambe ongambye kuva wali nzize wano tinaawo vaawo dda wano mwetegereze faako akawempe twakakuuma twakawangula wemumala okalonda mukakuume wemumala okukakuuma era kinsanyudde nnyo nti eno mulina abakulembeze taata mulina oteekawo piki ezigenda okugoberera akalulu kaffe kuba babubbirawo mu kkubo twabategedde bakabbirawo mu kkubo awo piki zaffe nga 6 zibagendereko bakatuuse we balina okukola ki okabalira feri naffe gye tuli kye bayite gaali president gye yabagamba Museveni amanye gaali tugenda kwata bijambiya nga bwe basiba emisango okuba naffe tetugenda kwata bijambiya fe tugenda kubeerawo wali naye nammwe eno mwetegeke kuba byabakama ajja kukola ensobi kati ensobi eyo gye tutaagala akole ki tetwagala abiddemu saagala tuddemu mukaaba ate akalulu kaffe bakabba luli twali ba myezi bwezi nga tetumanyi naye kati tuli ba myaka 4 ensobi zaabwe zonna tukoze ki ekyokukola muba mukimanyi wageza akakwatiramu n'alanga omufu protest vote yawe wegenda otandikira